Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka Omumbejja Ndagirira Juba nkomyewo era okubabuulirako akatono kubanga twasazeewo okuddamu kigambo ku kigambo. Nkomyewo okuddamu okutangaaza bassebo abataka ba Buganda ab'ebitiibwa bannamasole, mwenna nkomyewo okwongera okutangaaza ku nsonga zino. Abataka bajjajjaffe abakulu b'obusolya na buli mutaka mu kiti kye. Nkomyewo okutangaaza ku nsonga zino n'okulaba nga tuluŋŋamya Abaganda ku nsonga zino. Ekisookera ddala kye njagala okubagamba, mbasaba muwulirize ebimu ku bigambo bya Kabaka bye yayogera ennaku ntono nga tannafuluma kugenda mu Germany kufuna bujjanjabi ne Bungereza okugandaalako akatono okuwummulamu. Kaakati Ssaabasajja against Buganda Land Board, Ssaabasajja ng'alwana ne Buganda Land Board. Kiki ekiriwo? Abaganda mulina okumanya ebiri e Mengo nga temunnamanya lwaki Kabaka Mengo against Kabaka. Mengo lwaki erwanyisa Kabaka? Abala mujja kuŋŋamba nti ate gavumenti nga togitaddeemu. Gavumenti bw'eba ekintu kino ekirimu butereevu ng'evuddeyo neyeegolola neyeesimba mu kintu kino n'aligigambye, naye bino Buganda Land Board yawagukamu ebiwayi bibiri. Ekiwayi ekimu kyasigalamu akawuliramu katono akawulirizaamu ku Baganda n'okwemulugunya, kye kikyaliyo e Mengo. Ekiwayi kya Kyewalabye Male teyagobwa mu Buganda Land Board nti yagifuluma. Kyewalabye Male yafuluma ne haafu ya Buganda Land Board gy'akola nayo ne Mayiga gye bakyakolagana nabo mu bubbi bw'ettaka. Kyewalabye Male ayina ekiwayi kya Buganda Land Board kye yasigala nakyo ekigenda mu maaso nga kikolaganira wamu butereevu ne Mayiga, ekikyagenda mu maaso n'okubba ettaka lya Bassekabaka n'Abalangira. Kino ekiwayi kirimu n'obubondo obulala, mulimu n'obubondo obulala obutwala ettaka ku maanyi. Kye kiwayi kya Mayiga. Buganda Kingdom Bulange erimu ebiwayi bibiri ebya Buganda Land Board. Ekimu kiwayi kya Mayiga, ekimu kiwayi kiri awo Kinnampawengwa. Kyefuula ekirongoosa naye nga ate byonna bye bimu mu kubba ettaka. Era Kyewalabye Male eno Abaganda bagamba baamugoba naye tebaamugoba. Yagenda na buli kimu, siiru ne woofiisi ye yagenda naye era kyakola nga ya Buganda Land Board. Na buli kyakozesa kyonna kya Buganda Land Board. Kaakati ffe bwe tuvaayo ne tubagamba nti Kabaka ekyamuwaŋŋangusisa oba ekyamusibya Kabaka wa Buganda, ekyasooka kuyimiriza Mulungo n'ava mu lubiri yekka n'agenda alambula awulire kiki ekiri ku ground. Ekyokubiri yagenda e Katosi. Ekyokusatu Kabaka yavaayo n'alambula olubiri nga tabagambye, n'ajja n'abeerawo n'alaba emikolo gyonna ne bamuwaliriza okujja enkeera okuggulawo omwaka, Kabaka n'agaana. Ebyo byonna mwabiraba. Kabaka yasituka n'agenda alambula omwalo ogw'Ebukakkata era nga bamutegeezezza nti omwalo ogwo gwamala okutundibwa. Kabaka yasituka ye yennyini n'agenda alambula Nakiwogo ng'era bamutegeezezza nti Charles Peter Mayiga ne Kyewalabye Male ekiwayi kiri kye mbagambye. Buganda Land Board erimu ebiwayi bibiri. Waliwo ekiri mu woofiisi, ekiri awo Kinnampawengwa
n'ekiwayi kyennyini ekya Buganda Land Board ekyafuluma n'Ekiwalabye Male kyo kyekyo kikolagana ne Peter Mayiga, David Wasajja, ekyo kyo kikyabba ettaka ate kirimu n'obutongole obulala obugwa emabega w'ekibiina ekyo. Mulimu bamunyakuzi ab'amaanyi, mulimu n'abo abakola ki abakugjawo senga oba olemeddewo. Oyo ye Mayiga. Kati Katikkiro wa Buganda ganga leader ayina ganga eyiye ye ne Kyewalabye Male. Kaakati Kabaka alwanyisibwa abasajja bano ababbi. Kabaka bwe yavaayo n'aga nti kandabe Buganda Land Board ddala, era buli we yatuuka yabuuzanga Buganda Land Board kiki kye yakola wano, ne bamubuulira n'agamba owoobyo bye mbadde njagala okumanya. Bwe yavaayo yeetegereza lipooti bwe yagenda n'awummula, yeetegereza lipooti n'okusengejja, yalagira Mayiga azingeko ebibye alekulire ave mu ofiisi ng'ali Bungereza, nga buli ennaku ntono nnyo nga wiiki emu akomewo. Mayiga baateekateeka kuwamba Kabaka era ne bamuwamba era ne bamufulumya ekipayopayo. Ebintu bino birimu ettaka lya Buganda, ekipayopayo nga bamutadde Namibia. Okumanya baapakuka nnyo tebaamanya nti ne muganda bwa Kabaka ali Namibia Ndawula Joseph ne bamutwalayo kipayopayo ne bamuteeka gye baamuteeka. Abaganda muleme kulimbibwa, Kabaka baamuwamba buwambi. Kabaka Namibia musibe. Germany yazimba detention centers nnyingi mu Namibia, basibiddeyo abantu bangi mu ngeri y'emu nga bwe bumulaba Kabaka bwe baamukoze. N'olwekyo temubeeraawo mugambe nti ate batugambye bino batugambye biri. Kakati waliwo kino, Katikkiro Mayiga bw'ateekeddwa ennyo ku nninga, kirabiseeko Kasujju Lubinga bamuwenja Buseenene. Kasujju Lubinga n'Omutaka Kayiira babawenja Buseenene. Omutaka Kayiira ye mukongozi wa Kabaka avunaanyizibwako okumuggya mu kifo kino okumutwala wali. Gwe baligambye nti yabeera minisita wa transport mu mirembe gino, yabeera in charge okutambuza Kabaka transport ya Kabaka, ye Kayiira. Kaakati Kasujju Lubinga omanyi nabage nti Mayiga mu buyabuya nnyo, alowooza nti Kasujju ono bw'anaamutta bwe banaamutta kaakati ng'akola ki, ng'awona bino bye tugamba nti twagala Kasujju Lubinga gwe twesiga. Tetwesiga Kasujju ng'omuntu, tetulyawo nti tukoola Kasujju ng'omuntu. Ne Kasujju anaddawo aba n'ekitiibwa kye kimu. Ono Kasujju abaddewo emyaka centuries and centuries bazze bamusikira, era ono asikira bali Bakasujju bonna bazze babeerawo okuva ku mwaka gw'olukumi Bakasujju babazze babeerawo. Kakati Kasujju ono si ateekwa okusikira ate Kabaka addako, si bwe kiri. Kasujju mu Buganda asumika Kabaka omu, tasumika wakubiri. Era Kabaka ono ng'avuddewo, Kasujju oyo si yasumika Kabaka addawo. Nedda, Mayiga omusajja mwagala kutta waabwe mulesa baana be. Mwamutaddeko abakubi bamwe ab'obutayimbwa bamuloonya. Akalimija kano akakubi k'obutayimbwa ke kembagambye akali mu Buganda Land Board ganga eya Charles Peter Mayiga ne Kyewalabye Male ne Wasajja David. Yasigala eno gyali ate n'eri gyali Wasajja. Era Buganda Land Board eri abalowooza nti Kyewalabye Male baamugoba, Kabaka yamugoba kituufu, naye Kyewalabye Male yagenda waali
era yagenda n'ebikola byonna byonna ebya Buganda Land Board. Kyewalabye Male bw'awa order ne Wassajja mweri Buganda Land Board yaabwe ne Nabalamba order ekolanga ya Buganda Land Board eno. Ebyo nno bye mbagamba nti bwe mutajje Mayiga Mmengo tetulina Buganda, tetulina Kabaka, tetulina Bwakabaka, kubanga Obwakabaka bwa Buganda emyaka gyonna gye bumaze bubaddewo ku mazima, tebubeerangawo lwa bukumpanya, tebubeerangawo lwa bubbi na butemu. Kakati ekyo mukitegedde nti Kabaka alwana ne Baganga Stars. Tewali Kabaka kyakola Namibia. Era Kabaka Namibia talina bujjanjabi bwafunayo. Kabaka musibe muwaŋŋanguse. Bano batemu bamutta gwa ttaka, bamutta lwa lubiri kuwaayo lubiri, bamutta lwa mulungo, bamutta lwa katosi, bamutta lwa bukakkata, bamutta lwa Nakiwogo, bamutta lwa bulingugwe, kubanga ne jjajjaffe Mwanga baali bakamuwaŋŋangusa bwe bati. Baali bamutwala ye n'abaako omukungu omu ku baligenti gwe yawa ekizinga Bulingugwe. Naye okumanya Mwanga yabakolimira. Emyaka Mwanga gy'amaze jjajjange ng'avudde mu nsi giweze 10. Naye Bulingugwe tewali yali amuzimbyeko. N'abagezaako okumuzimbako nabo bajja kufa nga tebannaba kusula ku Bulingugwe. Ekirala kye ŋŋamba nti Kasujjulubinga Mayiga kana katambi mwensaba asobola okutegeerera Mayiga amutegeerere amugambe Kasujjulubinga Abudu Malik Migadde tomutta, si yagenda okuteekako Kabaka addako. Si gwe mutya nti bwe munaaba mumaze okuggyawo Kabaka tajja kuteekako muntu wammwe gwe mwagala muteekeko Wassajja, tajja kumuteeka kajja gaana. Kati mwagala mmuggyewo mufune omusika omuto gwe munaakozesa bye mwagala. Mayiga bw'otta Kasujjulubinga tojja kusomoka Baganda, bajja kulya bunyama. Abaganda bajja kulya bunyama. Bw'otta Kasujjulubinga nga jjuzi bwe mwatta Lwomwa Bosa, nga bwe mwassa omusajja ow'eddembe omuntu omulamu omuzibu bwe mwamusse, kati muli munoonya Kasujju kumutta. Ekirala Abaganda kyenjagala mbatangaza okusembayo okubagamba kye kino nti okusaba abataka ssente nti baleete ssente bijja kutwala wiikisi 2. Ebyo byonna propaganda wa Mayiga. Mayiga tayagala bataka bagende balabe Kabaka waali. Kabaka waali wabi nnyo. Wabi nnyo tewateekwa kubeera Kabaka yenna. Mayiga waayagala okutwala Kabaka, ayagala mutwala mu nnyumba ye ya lubeerera. Talina kalungi kaayagala ku Kabaka. Omusajja bw'aba mupakasiwo n'afuuka musajja munno, Abaganda muntegeera, Mayiga talina kyayagaza Kabaka, talina kalungi kayagaliza Kabaka. Mayiga akyunyizza Kabaka, Mayiga atuluganyizza Kabaka. Kabaka bwe yeewaggula n'ava mu kkomera lyalimu e Buganda n'atandika okuvaayo alabe kiki ddala ekigenda mu maaso ng'akolanga kitaawe Ssekabaka Muteesa bwe yamugamba. Mayiga baakutte Kabaka ne bamuwaŋŋangusa. Mayiga singa mu Abaganda temwaleekaanye, Mayiga yali ategese bintu bye birala. Neebaza abaana mwenna ab'emitimbagano, neebaza abo bonna abatasirise, neebaza abo bonna buli omu gy'ali nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okubaako bye mutangaaza okubanja Kabaka.
Mukama abankuumire. Naye Mayiga Mayiga ne Nabalamba ne mukulyetinga ne mutondawo gang mu Bwakabaka bwa Buganda ne muteekamu ganga ekulemberwa Kiwalabye Male ne Wasajja ne Peter Mayiga ne Nabalamba ne muteekawo gangs ezikuba ababageddeko obutayimbwa. Kaakati Mayiga muli mu kutiisatiisa abalangira, abavubuka mugenda mubayoola ne mubasiba ne mubateeka mu ttulugunyizo ne bakuba emiggo emizibu kubanga temwagala boogere ku Kyakabaka. Ayi Ssemunywa Sserukeberwa Beene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, munnange emitima gitutta, obulumi butuli bubi, naye ate tetujja kuleka. Emabega eyo mu kyasa ky'ekkumi jjajjaffe Ssekabaka omu yagenda mu lutabaalo nga balumbye Obuganda, naye bwe yali atabaala yayiiya oluyimba luno: walulokolerwa oluweddeko amatooke nga basuula ku ttale, walulokolerwa oluweddeko amatooke nga basuula eri, Abaganda bagenda, Abaganda ababaliira mu ngabo. Ssebo Ssaabasajja kye kiseera Abaganda baliireko mu ngabo. Oluganda olumu lwe tukozesa olunnabusiro abamu tebalutegeera, naye abavubuka ba Buganda, Ssaabasajja Kabaka oluyimba olwo yaluyimbanga aduumira abavubuka Abaganda abaaliwo mu biseera ebyo okukekeza ennyago, okulwana, okukuuma ensi yaabwe Buganda, mwe gye musanze era gye tweyagaliramu ffenna. Jjajjaffe ono mu lutalo luno lwali muzibuwalirwa nnyo, naye era yayongera okugaziya Obuganda. Kale nno bwe omupya gusalirwa ku mukadde. Kaakati ebiriwo kati mwe Abaganda muleke kuwuliriza bano balangira. Mulimu abalangira nga mulangira ddala n'ava eri n'atandika okumala googera, ayogeranga ebya jjajjange Ssempiira bye yayogerera Ejjimbo. N'amala googera, mulindeeko Kabaka mujja kumulaba mu kaseera akatuufu. Mulangira kyayinza okuseseemulukuka mu bantu bw'atyo, mu Kabaka mujja mulaba akadde akatuufu. Akadde akatuufu ke kaluwa? Nze nali ndowooza nti abasomyeko mulina amagezi. Oyinza okugamba Abaganda ku ssaawa eno n'ogamba Abaganda nti bajja kulaba Kabaka waabwe mu kaseera akatuufu. Akaseera akatuufu ke kaluwa ko tutegekedde? Muleke kubuzaabuza bantu. Ssekabaka Mwanga bwe baali bamutwala tebagamba Abaganda nti tebaamuteekako na mpingu. Bwe baamutuusa gye yalaga baamukola ki? Tebaamuttirayo. Naye ffe ne twogera ne mutandika okutuvuvubavuvuba. Mulowooza mutegeera nnyo. Mwabalangira ab'okuddiba abaalaba omulangira Badru Kakungulu nti omulangira wa kuddiba ng'ategeeza omulangira atali mu magezi. Mwabalangira ab'okuddiba mubunire musirike, mujja tuleetera obuzibu tutandike okubavuma nammwe mu lwatu. Musirike. Kiki kye mutalaba? Kiki kye mutalaba nga Mayiga yeefudde Saapulo Kaggwa owookusatu? Kiki kye mutalaba nga Mayiga yeefudde Ssebwana abangako nno Omuganda, niye omusajja Omunnyarwanda, omulundi Kyakulaganda? Mutuleke. Mwe bwe muba temulina bulumi ku nsi eno ffe tugirina. Nze jjajjange yakubwa essasi, ye Muganda yasooka, ye mulangira yasooka okukubwa essasi mu Buganda. Yali alwanirira Buganda.
n'olwekyo saagala obeere wali nga tebamanyi na bajjanja basasi babasibangako kamunye. N'olwekyo tombuulira bino si byakatemba, muddeemu ku magezi mumanye nti Buganda eri mu buzibu. Muleme kuddaawo kumala gagenda nga mutegeeza abantu Kabaka ajja kulabika mu kaseera akatuufu. Keekaluwa bw'atalirabika nga mulamu olitugamba ki? Kino ekintu kya Kabaka tikikwata ku balangira mwekka ate kikwata ku bambejja bokka. Eyo Kabaka waffe Baganda ffenna n'abatali Baganda abamwagala. Kabaka wa Buganda teyabangako ekikomo ku bantu bayagala. Kyova olaba amawanga amalala gayingira mu Buganda ne gabeeramu ne geesiimiramu nakati gakyalimu. N'olwekyo bwe tuba tunoonya Kabaka tuli batuufu. Kivudde ku ki? Obwemmengo yavaamu obwesige. Katikkiro bw'alimba olutatadde emmengo yava obwesige. Teri yeesiga muntu w'emmengo, tetubeesiga. Tebalina bwesige. Batuliddemu olukwe si mulundi gumu, seebiri, seesatu. N'olwekyo nze saagala odde wali olowooze nti bye twogera tunaanya bunaanya. Tetunaanya. Kabaka tulina okumulwanirira kuba tasobola kwerwanirira. Era Abaganda abavubuka musituke mulwanirire Kabaka. Ate tewali ajja kubagaana kufulumya mayiga. Abeekalakaasa mukozese obuyimba obumpimpi obunyuvu. Ababayitako nga mwekalakaasa banyumira obuyimba obwo ne bayimirira ne bawuliriza bye mwogera. Abeekalakaasa eno e Bulaaya. Ate era okwekalakaasa kujja kutuuka. Okwekalakaasa kujja kutuuka bwe bwakwetaaga. Mayiga abantu bakukooye tuviire. Obwakabaka bwa Buganda tebubeerangamu Katikkiro ng'alina kulwana okubusigalamu, ng'alina kulimba okusigala nga Katikkiro, ng'alina kutta byama. Kankireko ekyo. Ojooze nnyo Ssaabasajja Kabaka. Era senga bajjajjange be babaddewo gwe senga baakulaawa dda. Musajja gwe oli mubi nnyo. Abaganda naddala abasajja mujja kutegeera kye ntegeeza. Omusajja oyo mubi nnyo. Ate najja Kabaka empala neetuuka ku ekyo. Ng'oli ava eyimmo nti nze ndi mulangira ne muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa ng'ogegenga mu bantu nti Kabaka ajja kulabika mu kaseera akatuufu. Bunirako, mweddeko. Mwebale nnyo okumpuliriza. Edda ffe twabeeranga ne basenga baffe nga bakambwe. Nze nina enkovu ku mukono kuno. Nasimba lukono. Ekanyanya ewa Namasole. Twali tukyadde ne ssenga ye yantema akamba omukono. Kusimba busimbi mukono. Ng'olina okutuula obulungi n'otereera. Naawe tuula otereere. Nywa ku mazzi. Leka genda ng'oyogera ebitajja mu bantu. Mulinde Kabaka ajja kulabika mu kaseera akatuufu. Gw'olagira Abaganda be bakuuma Kabaka si balangira. Ate Mmengo teri gwe twesiga wadde omu wadde akakunkumuka. Babbi, bakulupya, balimba, bayaaye, batemu. Oyo ayogera ano disimbwa baamuta oli ludda wa? Totubuulira nawe totunyumiza. Nga bato omwana ate oyo yenna nagendanga e Buddo ng'eriyo abaana bange nga ngenda ne mulabako omwana oyo nga mwagala nnyo ne bamutta bwe batyo. Katayimbwa ku mutwe ne balimba mbu afunye stroke. Katikkiro n'ayimirira mu Buganda bonna n'alangirira ti ano disimbwa afunye stroke nga te mmwe mwamukuba Katayimbwa. Tuli bakoowu nnyo. Tetujja kubasiriikirira nga busiriikirizi. Abaganda kino ekintu tekigenda kukoma Kabaka. Bwe tutaataase Buganda nga tennafuuka kitategeerekeka nga Mayiga gy'agitwala. Bwe tutataasa mutima gwa Uganda
ye Buganda ebijja mu nsi yaffe ffenna bijja twenyamiza. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abawangaaze.